agamba nti owange yakikola nadda naye emize teyagivaako. Even though he shows me nti anjagala naye era akyalaba abakyala abalala mu bitiibwa. Nze am giving up. Breakups zijja kubeerawo enkya n'eggulo mu relationships. Era zikyeyongera okubeerawo ate gye tulaga eyo wabina nnyo. Njagala mikwano twongere okitegeera nti ebintu ebimu tobirinaako control. Waliwo by'olinako control mu bulamu ne by'otalinako control. Olina control okuzza abantu mu bulamu bwo bw'obeera ow'omutima omunafumuko. Olina control okuzza abantu mu bulamu bwo oba okubagaana okudda. Naye tolina control ku kukyuka kwabwe. N'olwekyo kyabulabe nnyo okulowooza kubanga obakomezaawo n'olwekyo emize egyabaawukanya n'abantu abo mbu tegirina kuddamu. Yeyo ensobi gye tutera okukola ffe ng'abantu nga tukomyawo abantu mu bulamu bwaffe. Kubanga akugambye nti nsonyiwa sijja kiddamu, olwo gwe n'olowooza nti olwo ebigambo bijjeewo ye obutakiddamu. Promises mmeka abantu ze babakoleddeko naye ne batazituukiriza. Ekintu eky'okuzza abantu mu bulamu bwo erina kuba your decision. Naye togibeesinga ku kulowooza nti kubanga akusabye ekisonyiwo n'olwekyo kati akyuse tagenda kuddamu mize gye. Olaba abeera mwana wo n'omukwata ng'alina kyabbye oba alina kyayonoonye n'akwetondera nsonyiwa enkya n'ayonoona ekirala. Era n'akwetondera nsonyiwa n'addamu n'ayonoona ekirala. So kati tulina okutuuka ku level okukula ey'okukula nze gye mpita okukula understandinga nti olw'okuba gw'olina control ku bintu ebimu si buli kimu. Olina control ku kuzza abantu mu bulamu bwo obutabazza. Naye tolina control ku kukyuka kwabwe. Kakati bazze ng'oli mwetegefu okuguma oba banaakyuka oba tebaakyuke. Kubanga olutalo lwabwe olw'okukyuka tolulinaako pulaani. Okitegeera? Tolina pulaani mu kukyuka kw'abantu. Kituufu basobola okukyuka basobola obutakyuka. Naye tokirina timetable eyo si gwe ogicontrollinga. Omuntu asobola okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 5, asobola okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 2 oba oluvannyuma olw'omwezi ogumu. So kati owuwo singa omuzza ng'okukyuka kwe kwa myaka 3 mu maaso, ekyebuuzibwa oli mwetegefu okulinda emyaka 3. N'olwekyo nga tonazza muntu mu bulamu bwo, kimanye nti okuzza abantu tekitegeeza nti bakyuse. Simple. Ekyo bw'okitegeera kati bakkirize bajje mu bulamu bwo obeere nabo mu ngeri yonna gye banaasalawo okubeera naawe. Oba bakyuse oba tebakyuse. Kubanga ekyo ky'oba okkiriza. Naye teri garanti yonna nti omuntu lwakubanga yansabye ekisonyiwo ne musonyiwa n'adda mu bulamu bwange yansuubiza tagenda biddamu n'olwekyo tagenda biddamu. Those are words. Ebyo bigambo bugambo. Ffenna tubyogera every day. Tusuubiza abantu ebintu ne tutabituukiriza. Naawe olina by'osuubiza abantu n'otabituukiriza. Esigumu seebiri. Ekyo kyongera okulaga obunafu bw'emibiri gye tulina gino. Obunafu bw'obuntu bwaffe. Kitegeera nti tuli bantu, it's human in nature, tulina obunafu.